Omuyimbi Dr. Jose Chameleone w'abadde Mbale avuddeyo n'agamba nti nno azalawa nnyo munnange ate abayimbi abeeyita munnange ate ba legenti. Ekigambo legenti ndowooza bwe nkyogerako munnange ate okitegeera. Kaakati nno Chameleone avuddeyo munnange wali n'obubaka buno oba mu katambi akabadde kafuuse ettabbu bye ngenda okubeera nga nkulagakokko maaso awo. Kw'ossa ate Fiiki Gaza avuddeyo ne yeetondera munnange ate Pallaso mu lujjudde. Jjukira nti nno bino byonna bibadde biti abaddekokko ne ku yintaviyu emu ku TV emu. Ngenda kubeera nga mbikulagakokko mu maaso awo. Kw'ossa ate ne Pallaso yennyini kye yeekola munnange ate wali e Germany. Ho kikambwe nnyo esayidi eno. Bampita Geminati, nsinzira ku Geminati Yugi, kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge, kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kaakati nno munnange kansooke nkutandise n'obubaka obubadde munnange ate buketinze vayiro ku mukutu munnange ate naddala nga TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. Akatambi kano koogeza abangi munnange ate mu comment section ekibaddeyo muganda wange. Kibadde kikambwe. Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'akola munnange ate statement eno. Dr. Jose Chameleone naye tatudde buli kaseera aba awakula entalo buli awo yayogedde ng'ali Mbale. Kakati kyolonde zolenyo bakufala abeeyita balejendi nga tebalina waka balooza muli mukipe bubagetekako mukakotayi achakulia Yo bamuyita Dr. Jose Chameleone ye nno yeewankulira entalo ate n'amala n'akola ki n'azeerwanira. Ono no ye legendary gwe tulina e Kampala basigadde mwerimba ye akugambirawo deni gwe ne weezuula. Dr. Jose Chameleone agambye nti asekerera nnyo munnange ate abayimbi abeeyita munnange ate ba legenti esayidi eno. Tukimanyi bulungi nti n'ekigambo legenti muganda wange ye muntu kwegamba aludde mu kintu ekyo okusinziira wali munnange ate Chameleone byabadde ali mu kwogera wano esayidi. Sigenda kubeera nga ndwawuko nkugambye nti akatambi ako katuledinze nnyo munnange ate okwetooloola. Wabula kankwongereyoko wali Fiiki Gaza avuddeyo munnange ate ne yeetondera munnange ate Pallaso. Fiiki Gaza yeetondedde Pallaso. Mbadde sirabangako Fiiki Gaza ng'ayogera oluzungu. Agawalayi katungulu mbeera nkusazeeko. Fiiki Gaza ono emabegako yavaayo n'ayisaamu Uncle P eggaali n'amugamba gwe Pallaso ogira ebibalabe tomanyi kuyimba. Yayogera ebigambo bingi. Pallaso n'agamba gw'oli mwana muto sigenda kuwa budde bwange nkulesse bye nakolera bye nakuyamba kasita obimanyi Mukama ajja kusasula. Fiiki Gaza boss yeetondedde Pallaso. Fiiki Gaza awandiise n'agamba yo Uncle Pallaso, it is your boy Fiiki Gaza, nze mutabaniwo Fiiki Gaza. N'amugamba mbadde nsaba onsonyiwe byonna bye nakola bye nakyamya bye nakuvoola bye nayonoona erinnya lyo nsaba onsonyiwe. Bampabya tetutegedde ani yamuwabya agambye bampabya. Nsaba onsonyiwe byonna bye nayogera I was caught up in a moment. Okukyamuukirira kabuvubuka amalala byampaga Mukama wange taata nenkuyisaamu eggaali. Nsaba mu mutima gwo ofunemu akafa akatonotono onteeka awo onkwatibwa ekisa nze mutabaniwo. Fiiki Gaza ebyaddala yeetonze kino ekikolwa kirungi kikolwa kya buntu. Amugambye sijja kwekwasa nti bampabya naye buli kye nakola buvunanyizibwa bwange. I take
full responsibility of my deeds or my doings. Fikigaza yetonze asabye Uncle P, Uncle Paraso amusonyiwe. Tusubire Paraso okusonyiwa Fikigaza oba tagenda musonyiwa. Let's wait and see. Tukimanyi bulungi nti nno abantu bano ababiri makkati ga Fikigaza kw'ossa ne Paraso ebyaliwo munnange omuyimbi munnange ate Fikigaza, so ngenda kubeera nga ate actually nga neeyongera munnange ate okubuulira munnange ate ebisingawo awo, wabula nga mu maaso wano wenkongeddeko Paraso akyali wali munnange ate Germany no akyaliyo okubeera nga akwasaganya oba oliawo munnange ate emirimu gye. Mukyekinzeeko abaddeko mu studio actually abadde munnange ng'ali mu kuproducinga oluyimba olumu yabadde akikuttemu wali muganda wange nga bwongezako okulaba waliwo olwenzukuka napulira obulamu buzitowa era mpulira toliiko mancho boyina okuteeka mu mutwe ng'abantu bazina naawe oba obalaba waliwo olwenzukuka napulira obulamu buzitowa n'omuntu bwe yandizinye mu Namasaka si gwe oyagala. wabula nga mukwano gwe yabadde munnange ate wali okubeera nga ateekayo amaloboozi. Paraso ng'ali mugagattagatta nga bw'ogezaako okulaba. Nkugambye butuleedinze nnyo obutambi obwo wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Kyali mu kwekola munnange ate Germany kikambwe Paraso eside eyo, so bwe nti munnange ate bwe nkoze gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna gwe kasitobeera ng'osubscribinze. Nzikiriza nkomeweko mu maaso awo